Voice twaha byonna. Baye Jodi ninayo rangi so ninayo vitamini bya rangi. Ninayo vitamini bya rangi bya ddala. Nega ekitufu kiri nti. Sibigambo. Jude ekitufu kiri twanyumiddwa. 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 Ndio avo okujja wano. Ate Katonda munaye ategeka. Jodi tola abantu wasano. Abetageza mangu. Abetaga okusindika Uganda gwe bakozesa oyo. So bali abafere bakimanya nti sente weziri. Atambula na mitwalo ja randi. Omwezi nga gumwe mabega na coordinatinga embaga ye. Nali bookings abayimbi ku mbaga ya chairman Mubiru and of course no kugiraga ku Bukedde TV. Yagwa bagiraga Jamila yagiraga wano. Mbaga yali ya mani. Abantu mwenna abayina emikolo eyo temumpisaako mirimu. Ndi makeup artist. Atenga Nnyina nisalinye kola kubakyala. Neba ndio ate tukomyewo weyivudde nnyo nawe akagato nedda. Akagato manyi nnyo nawe olimba. Eko. Engato z'emikolo kati osiba mu nsibe ketabaddeyo. Mwekisusiza nnyo naawe onobeera nga bana bagamba obulungi bubaluma. Obulungi naye nga bukulikeeyo. Twakomyewo. Abantu batulaze omukwano. Twatambudde bulungi nnyo. Nabadde ndabanga vibe ziri waggulu okuva mwagenda hawula wange banange thank you so much. Sinakunyumiza lugendo lwa Gautrain. Olwo onompadda kikamme. Ate olw'egundi. Ate olw'eddabani. Ate kakati waliwo n'eri ate ewa mulongo amaskulalo kakati wulira omanyi kati kankubuulire e South Africa asinga obungi otera balaba no muzimotoka bali muzikiraabo bali muzihotele z'akabi kati eriyo bali abalivinga obulamu buli obutuufu ekyaleeyo kyebaita real life ewa mulongo sentebe yatwalayo eyo ne baakolamu obalaba mu bisapatu wawo naye nga bagagga bavundu bali eyo omanyi tulina abavuuka ba mirundi ebiri e South Africa mulimu abavuuka bano abalina ezaabwe ng'era baagala oziraga nabeeramu bali eri abalina ezaabwe nga tebaagala kukola ki nga tebaagala kuziraga naye nga bazirina era babeereyo ne basirikira sayidi zeeyo King Shafik. Oyangambye December jja. Yagambye December jja. Kibanga twakugundi andale ziri eri. Twatambudde South Africa twagenze Dabani twagenze. Mukabi yatulambuza ekibuga. Mukabi yatulambuza. Omanyi Mukabi Junior njagala omwebaza mu. Era onakwenje tujaba emboze. Omanyi tulina embozi buli lunaku tugenda kwatuba wako party buli lunaku tubako party buli lunaku tugenda kakati Mukabi Junior y'omu ku basinzo gamba nti batwaniriza bulungi yani batulambuza buli wamu ekitegeera omulala nisimayiro eki kati edabani yetuwasanze mukulu muwonge mukulu muwonge yefuga edabani eyo muwonge asi doni wodo US ono doni muwonge South Africa chairman nyazi ani chairman Mubiru chairman juko chairman juko ne jali mulungi nnyo samulabyeko amayi yomu kubatagala nnyo mawulire bo babeere mu mpola mpola abatulaba ku podium abakulu bano basama bakatonya twabasama yebuchali okedde ku radio kabira abantu bangamba ekigambo ekivuga ngaseyo ndicho muvuga sho kati oyo medimo medimo oyina obusobozi otwala Judy ku holiday ayina obusobozi oyo medimo alina yakubulire azine byaddala azina omanyi bana Uganda tebagala kugamba nti gundi ayina naye Judy Katonda wakujja mu kasasiro n'akuteeka n'abalangira oba oyina medimo golaba yali ku boda naye eri agivuga emmotoka muganda wange gule ennyumba ekololo oyo golaba medimo muganda wange twalikoko naye awo twamugwako kati awo bayitawo batawe mwali Judy awo bayitawo Captain simanyi Parker oyo nno oyo gwabadde naye wali eri bamuyita DJ Salmax King Shafik endagaano yaffe tena kumenyebwa King Shafik endagaano yaffe gye twakoze tena kumenyebwa mu December tumusubira okuba nti omusajja oyo yaŋŋamba nti Saimo omanyi omukulu yatutwala bagita Da Vinci yakabi n'agamba Da Vinci muganda wange musulewo ennaku bbiri then mujje wano ku Sunday eyo muganda wange
kakati ngeyo yonna tuvuddeyo mpulira ensonga enkulu yabatwala ekivulu kyatambula kitya yagenda etya maridadi nnyo kyatambula bulungi nnyo wano omugagga nga naye nga nkugambye nti kati olaba King Shafik ne banne basiba mu Santoni abo olaba Santoni kyekibuga kiwandiise ekyamaanyi kiri mu Joburg Santoni ekyo kakati twavudde Joburg ne twolekera eri amaskural Pretoria kati oduka Pretoria walo jogenda yandise mu kyalo eyo yone tunoonya baganda bafe bane Uganda bali yo nze napo yedda ndi muguni mbalalandi zange mu hoteli kati oduka eyo nga wali kebaita akati ne storage ina wano mukulu mulongo amaskural yesendebe weeyo yo mulongo oyo mulongo Judy mulongo ne mwekwatako nyonze nkubulira ate amanye mikwano katusoke tufune mulongo so tufune mbozi kati yako bayina tournament bana Uganda bali South Africa mu states ezenjawulo bagenda kuzanya empiira enteekateeka yona yakwongera kumanyagana na kukwatagana bumu era ewomeddwamu omukulu oyo mulongo amaskural akati kali eri kakamala buli nsonga gwe bakutte ne mu musango gwonna kiggwera mu kati awo okwewumuzaamu kiggwera mu kati awo olina obuzi bagala kusondera ssente kati awo ndabyagamba abayimbi bangi abagenzeyo era bamanyi akati ako kati buli mugenyi agenda maskural balina okukyazako mu kati awo naye kati nkubulira ekisinga okuba ekizibu Kasuku waba ku TV kuno ajja kutta bussi kuba Kasuku wosemberera obusemberezi mulongo bwoti kitirinyala wabulabi kale kulwakadde katusoke tufune mulongo banna yo mulongo amaskural mukati nga tunamufuna ate nga tulaga kyekoleddewo ayimiridde ze nkubuulira Judy ne miti oyo ino munoonyako oyo munoonyako bannange amaanyi mangi kibanga tuwa kati Martin yandeka nali Hamaskra Pretoria Maskra Sanda Pretoria nga kano tuli mukanyo wano ba desire abatigani mbasanze mu lukiiko okusanze mu lukiiko kati olukiiko lwakyalo lwabana Uganda nga tugenda kukola tournament y'omupiira omupiira tugenda okukola gwa kuŋŋaanya bana Uganda bonna ne bananyini kyalo kino the locals abawano nga tugenda kuyamba abaana abato abafiirwako bazadde baabwe ngafa wana Uganda basinzira wana amaskural yensonga enkulu kuba nti tukola tournament eno kuŋŋaanya abaana abo abokukyala here apart from the tournament we are doing now eri ekibiina ekirala ekibanga kitujja mu bwavu tweyamba ngafe nga bwotulaba wano tukuŋŋaanya sente zaffe buli sande okumala omwaka mulamba ssebo nga sente ezo zituyambira ddala nti abamu abasobola baddeeka akyaleko abasobola fiizi zaabwe nebasasulira abaana abasobola kugamba kweyamba kubanga tujja mu bwavu ate bano wanziza misango banetaga buyambi kiggwerawa abantu ngaabo baganda baffe babanga bali part of us kitwanguyira nnyo kuba omuntu oledi aba alinayo akasente kasembi abantu bayinza okulabawo nti wali fane naye nga bamanyifu abantu ngaffe tetweyisaako this is we the real we kugamba okubeera mu kizimbe nga kinyirira nnyo nga tekitugasa tekituwa nnyo makulu ngaffe abantu beena amaskural tubeera abantu wano wewaffe ddala omuntu asobeza munne wano ku mmeza tutuwe ntugojola ensonga oyogedde ku bayimbi oba celebrities abazze eno nti buli omu atebutuukako wano mukati waliwo magiki oyo si magic kiringana ndijo bw'otuusa wano olwaleero obadde eyo ne bagamba nti no eri amaswala mukati eri abaganda abawangalirayo nogamba no kangende ndaba akati ako kafaanana katya tetulina kinene nyo tulina magic nti noba magic naye enneeyisa gye tuyisaamu n'okwaniriza omuntu nga bw'abazze kyekitufuula okuba nti ffe bantu ababeera mukati amaswala abannayuganda affe abali wano twekumidde wano musuuza bannange kibadde kibinya okufiirwa mukulu waffe mande era ng'ewatuukako wano n'otuula watuulako wano n'olya ku kyenda musuuza era naffe tukusasira nnyo bannange atufiiriddwa ntumirako nanka Kenzo yaliko wano omugenyi yasookera ddala wano Eddie Kenzo oyo fani wange ennyo amaanyi gensanze wano gampitiriddeko South Africa nga munnayuganda bino bibya munnayuganda bino tulabako bino sebo byaffe omaze banga kya South Africa
emyaka 22 kati 22 banji baze South Africa bamasiza sente bakoze eki nije bigwenga kugamba ati tule nti bavuwadde okoze otyo kuma sente wantu lirudda wa kizimbe gano ge makago tuli wetuyiza kano ka business twakateekawo nga ebiro kirowoozo mugana nge miti ono twatulanse tukiteesaako nti tukoze tutya okubanga tukumakana mu nsawo tukoze tutya okumanya gye twava tukoze tutya okumanya ennaku yaffe ngaffe abantu abali mu nsi muno siryawo nti nakozesa maanyi mangi oba nze mugezi ennyo naye namanya nti akakisa kenfunye kano nkoze ntya okukakuuma nkoze ntya okuyigiriza abalala okukola kyenkoze okumansa ssente okwo nkwagala nnyo naye lwali lunaku lumu nasanga nayina emiti netusanga kirumira mu Mall of Africa tumubuuza naye muzeeyi wakikola otya nange abaana bange mpisa buli ofuna akasente bana empisa kyokka ebisigadde bijja kugoberera kuba ne discipline mu ssente tusalawo tubeere ne discipline mu ssente tubanga banno tukolewo akantu bwe kati tubenga tusobola okubanga n'enkya ne woba okkaddiye ng'abaana bano bwe tuzadde basobola okusigala wano abanga mu butuufu basoma bakola kimu kinyagala ogamba abantu abalaba TV yaffe Bukedde nti mu bintu byonna osobola okuba n'omulimu nga gw'amaanyi naye tosobola gusikira mwana wo naye bw'okolera aka bizinesi akatini osobola omwana asobola okukasikira position gy'olina mu ofiisi eyo gy'okolamu omwana tosagisikira era olumba Katonda olukutwala nga bosi anoonya gwateekawo naye kano ka bizinesi bwe kati teri muntu ayinza tuteekawo omuntu wabula abaana be tubazadde be basigala mu kintu nze ne mugana nange miti ono ekintu ekyo twakitula ne tugamba nti tulina okutegeka wano n'eri era Uganda eyo tugezezaako nnyo kubanga ekintu kitambuza nti tukolekoleyoko obuntuntu obanga osobola baganda baffe emirimu sokuba nga tobeezaawo nga libobeera eno wekwatakwata n'eri nobanga wekwatakwata ndabye wano osaba okula emotoka kaveera motoka kika kye kubanga sokuba gye ndambuzeemuko wano kubanga bino ebintu omanyi tubiraba abamu nga tebabikkiriza nti munauganda ayinza ovuga kaveera wano e South Africa emotoka eno navala emotoka eno eri 2022 navala eriko kati ku mwaka guli munange kiddemu ekyo motoka kika kye navala 2022 mwaka mupya ovuga 2022 yesebo kaveera sebo namunaye toyezeko ennaku lwamu lukola bitukoze ndugamba no naye omuntu ng'omusajja wetagamu okuba n'emmotoka baki wano bagita baki naye kabagita pickup omuntu yenna omusajja ng'akuze nokuba ne pickup waka amakulu nti bw'oba otambula n'osanga lumonde ng'oteekako bw'oba olutambula n'osanga nsawo y'amanda ng'oteekako kuba benzi tozagiteeka mu maanda mukulu mulongo naawe leka 2022 ng'oyiteekako lumonde yesebo ate banalyaki muganda Mwannyinaze biti nkubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo ndabira mwannyinaze mulongo essaawa yonna nange ndi mukubo kakati ate ekyenjawulo bannange banamu aba South Africa mutwagadde tufunye ne sponsor okuva e South Africa n'asalawo n'agamba nti kanzibuuse zigende mu Podium Podium Sanua Tours and Travel Sanua Tours and Travel oyagala kusindika bintu byokuva South Africa oyagala kusindika bintu kuva no kugenda South Africa mwalimu Sanua Tours and Travels yeyeka ticket yagikolerako buli kimu akikolerako oyo kantu beye ku mukyala mwalimu mukyala mwanyi hajati oyo yansanyusiza bulungi omaye babadde batukwata with care nga mwalidde kamere ka haula omwana watu haula jale Pretoria yakutumidde haula jale Pretoria ngabye ekiri eri juli gwasala obanga ene kyalire kani obanga nambule kani gwasalawo nenga haula ndaja musimbire ebitoko okuva n'olwalero mpaka Sanua Tours and Travels yatwegaseko ku Podium kubanga yetusako ensonga zino twagamba dda omunene akolagana na munene kati gwe kyali wange oyagala genda South Africa oyagala kufuna visa oyagala kukola ki mwalimu byonna yabikolako olina byoyagala okutumya okuva South Africa oyo goba weesiga Sanua Tours and Travel bokka bati ebyange yabikozeeko emigugu yantise omukulu oyo naga nti gwegende Kampala ijja kusanga yatuse bulungi muganda wange munonyeeko mwalimu byonna enteekateeka essimu zogenda kuba ozirabaawo zonna tugenda kuba tuzikuwa osobole okuba nga omwegattako mwalimu tukubuuzaako balekubanga batwegasseko omanyi mwalimu oyo mwalimu abantu bamwagala nnyo e South Africa bano tufunye abantu bangi abagenda e South Africa
empapula tezitambula bulungi ebiwandiiko tebiteredde bulungi bigoho. bafunyemu obuzibuzi ono bonna yabataasa wali eri w'otuuka wali eri ku OR Tambo wali eri ku kisaawe wali ekyennyonyi wali eri bakwira mwalimu kasola gati oli munnauganda ono gwasooka okukubira nti ono omumanyi olina wano omuntu wo munnauganda ali wati ne wati alina obuzibu bwe buti mwalimu akuba essimu egi kakati gwe ng'ogaana omwesiga omuwa omugugu kakati nkuganda nina abamagye bana abanene nga emaali yabwe agitisse mandi awo misa kisemakula amata agakuba ice cream ku papazi sport oyo yagaleeta agakatonda afrigo yagenze bandi yonna yonna afrigo omukulu yakoze ku nteekateeka y'entambula yaabwe Sanua Tours and Travel baba balina kyebayita overstay bakalubirirwa ku airport abantu abo mbayambako n'abalala batalina ebiwandiiko babiwandiiko bibulanga basala okuyingira wano ku zi borders abalala babibabbako ng'ensi bwetambula generally naye ngezaako okubayamba baba baagala okugenda eyo eka si kyo kyokka n'abayingira nga bavudde e Kampala nabo mbayamba kuba ennaku zino kizibu nnyo okuyingira wano nga toyina hotel booking tomanyi wawolaga ebintu bwe bityo ntera nnyo bayamba okuyamba kwa mirundi ebiri okuyamba okw'obwereere okuyamba okwa ssente nyamba nga nkola kituufu nkola kuba guno omulimu gwange afunyemu obuzibu ye takutuukirira afunye obuzibu buli ngeri yonna essimu ebeereemu esobola bulungi nnyo nenjogera n'abantu bawano naddala ba immigration era n'obeera nga oteereddwa waliwo abajja basobola okufuna visa e Kampala naye nga akola overstay ne bakubira nga alina ku kisaawe abantu babamuleese ne bagamba nti agundi bagambye akola overstay naye akumuyamba nyina abenkubira okubeera ku director wa airport immigration simu njikuba era ne bagamba nti ogambye bwoto nti kale so gwataasa gwanunula abantu wano yembeera gye ntambulira mu mukama wange e Uganda oyogera ku muntu wa South Africa abasinga obungi bamanyi kumaasa ssente kulya bulamu tetukuulira mu bintu ebyo simanyi oba diini oba nti gwe muli mukulu kyekiganyi oba gwe tubittanira okusinga ebintu ebyokukasuka ssente sitera nnyo bibeeramu naye nebyokulya ssente ekituufu kyo kiri nti ng'euganda n'okyakalako sigaana bakyakala kasalabe kya mu kiduula awagiddwa bannayuganda ono Nsenga Malusi Kawomera asangibwa maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikalediziwomu kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolima kyekyama akola ne ku nsonga endala nnyingi ankwanjulire Senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakaago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddya ssente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyo
Kasalabe kya mu kiduula awagiddwa bannayuganda ono Nsenga Malusi Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogw'okubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesika ladies home kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolima kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. Ankwanjulire Senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakaago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa. Omwana yagenda okulemesa eddiya ssente ze zikuyita obuyise mu ngalo. Abaami abateesobola ekyogo Nayega wasubidde Podium ya ero simanyi kyogenda kunyumya wiiki yonna banefe wiiki tugitandisa bati naye tufaayo bagambe South Africa eno wiiki nayo twagiwadde aba South Africa nze yatuse mu nnyonyi ne bavunana no bavunana obutaba na nyimba za big ayi mu nnyonyi Simon to kisussa banange mutuleke sogwenda kadona abantu bazibu mumanyi tetunayogera ku sponsor no kadona nnyo abantu bazibu nnyo omugagga Rita Penny omugagga Rita Penny asobedde Rita Penny otekedde mvudde South Africa wewe wangambye Rita Penny nange mvudde mugenda n'Amerika bo Rita Penny gwino tuwa Rita Penny mugamba agende n'Amerika be naye abantu bayira engeri gye batukyawa Rita Penny mugagga kati bino etwogerako bino babuyita busamambiro obofunyeeyo Rita Penny nze sina tena komyo naguzeeyo mundu Rita Penny aleke mumanyiko ye nze buli omulaba abeera na $1 Rita Penny obeera na $1 eritwabadde muzirandi randi tezitowa nnyo kwenkana $1 Rita Penny gwayinamu kakati biva organic tubategeeza bannange Simon zinaguzeeyo mundu naguzeeyo mundu Rita Penny Simon yakisusu omeze biryageze munduka lya mundu ne bamu eri South Africa buli kimu gyekiri nalabye empingu naye obanze engula empingu nale ngenda kugula empingu Simon yasiba omusipi naguze mundu kati mukwagala okugula empingu ate neneebuuza muli ngenda zisiba kuwani ezo nenzirekawo wayokezaamu awo awo wayokezaamu kola biva tugenda ku Salmax kubanga n'obudde butwaliriza Simon nanga biva organic waliko hotel Sojovaro opposite hotel Sojovaro access building biva organic yagamba akola ku primary ne secondary infertilities gendo mukyalireko Dr. Richard Senjobe ajjanjabisa ebintu byaffe bya butonde ayina ke bayita ka wake up gw'omwami oketaagira ddala biva organic olaba engalabiza Ssaabasajja Kabaka awo wotekeddwa okubanga omusanga mukubire ku 075 nkaaga 24 27 twalina eggoni n'omulangira ku nnyonyi mulangira ne musajja waffe Junju ne musajja waffe gundi Gareth Onyango bade baba ku South Africa nabo kumulamu holiday yabo mulangira Junju nkubuzaako mwezi gwade gwa bayira batunyumirwa nnyo natabe boze ezo muzijja wa mulangira tukubuza mwezi gwade gwa kumulamuko so tubadde nga tukirinze ne ba big boys banda abawala b'okunyonyi amanyaga batulaba ennyenye tasha Uganda Airlines waliwo omuvubuka mwami mulala yatulaba ebenyo bamuyita ani mpoza ku nnyonyi Uganda Airlines mwebale kubanga nyende ennyonyi waliwo yaŋŋamba problem mutakuba nnyimba z'Abannayuganda ku nnyonyi music by the bakyuseemu omwe bagenda gamba select no selecting a music emmere mulimu enkoko mweri ennyama mweri n'akamonde gundi ejoneza saagirabye nale njagala kikomando saakirabye Alex saagirabye etoke naye saagirabyeko babigate ku menu eyo naye balina gwe baba balagirwa waliwo yaŋŋambye mba nninnya wali naŋŋamba nti waliwo yavuma n'ennyonyi zaffe n'agaasima n'ekiwawaatiro kyavaako wamma gwe tokirabako nga mu butuufu kwekyebagitulambuza mpaka mu ndeeyo airline nnyonyi nungi nnyo tugijjumbire tuwagira ensi yaffe kakati tukyali South Africa munaatusonyiwa weekend yonna nga tubalanga batwagala nnyo akwagala gweoyagala DJ Salmax naye ali eyo mwana azaalwa y'e Masaka naye eyo gye yasinzira n'amikisinga endongo ye DJ Shiruweeyo newunyisiza nti wanamanyiiwo DJ omuyeka Shirumati ate nno yakola bona banakuze nabo Suna Ben Mbazira Tone oli anikoze yagende Mutesa Pro bona omayi bonna emasaka yosimanyi emasaka balinamu embeera yegundi eyo yekyuma ekyo kakati yeki yakola babikisanga ebyalwasa babitwala Salmax yakola ye
nagandi nedda ino gaziwamuko because ono shiro awambye banna balabaze bonabona tebona be Masaka ye najirinya paka South Africa jajitabuli ya saidize yo babade bamochao bakivulu kukivulu gola we Salmax DJ Salmax wamanyi nyonyo ati bonabona abo twagenda yo luliro nasoko twase na batu wa bonabona zakola bana omanyi ngojeko jeso mixing music one ngojechuka ngojeko spinninga kati yagatta kono kulaba ndi akole nyimba n'abayimbi so abayimbi basingoje bagende South Africa afuna tachi nabo ne bakola ekyo bakozeeyo so mu mbeere katsoke tumufune South Africa ni myaka meta. Diji South Africa ne Uganda tusige kukifaananyi njawulo ki? Enjawulo eriwo nti eno tuba batubukinga mu budde ate ekirala akasente ke batuwa kabakanjiko okusinga ku ke Uganda. Ng'ebivulo kweyaba na Uganda byaba South Africa. Nkuba byonna ebyaba South Africa n'ebyaba na Uganda. Ekyenjawulo ekiriwo nti Nnyina ne sound. Kati bwe mbasikubye mu kirabu basobola okujja nga bazze kupangisa sound yange nawe nesobola okuba nga nfuna wakasente osanze ebivulu byeno era okolagana otya n'aba South Africa naddala abayimbi kati kisinziira lugendo ki kubanze nganze Salimax nkola mu province ez'enjawulo kati kisinziira olugendo bulwenkana nangenda kukola omanyiro tukolera mu ssaawa na sawa mmeka zobaddeho neetaagako okuba nga nkukolera kwensinziira okukyajinga ssente kitegeeza nti omuwendo gw'esente teguba gwegumu gwawukana mu ngeri bapromota balina okwerumaaluma era bali muteekateeka yakwetereeza mwe badijje bibadde bitambula bulungi anti kaakati nze ffe ku saidi yaffe yabadijje omanyi kati ebiseera bino naffe badijje tutegeka showano e South Africa muyingiridde bapromota nno ate tuyingidde bapromota bayomba kuba naffe badijje tulina abayimbi baffe ate nga abayimbi baffe tulina okubategekerayo ku mikolo ne basobola okufuna kasente n'okupushinga erinnya lyabwe okulyongera waggulu wane South Africa badijje basinga n'abayimbi amannya dijje asobola okukola ekivulo muyimbi kyatasobola kukola kati ngaffe mutwatukwano naffe netulaba nti gwe mulembe oguliwo ogutambula naffe badijje netwekolamu omulimu okuba nga tusobola okwetegekera ku bivu obwa DJ obutandikira wano oba kuva Uganda ng'oli DJ? Nava Uganda nga ndi DJ. Olongo okubirawa? Nakubiranga mu Ambiasi. Awazi nyingi ate Ambiasi? Masaka. Ofuna otya ekirowoozo ekigamba nti kanve Uganda ng'enda ekolera South Africa? Ekirowoozo kyanzijira nga ndaba Uganda sifuna bulungi ate ng'omulimu gwange gumanyi nnyo ndi professional neŋŋamba kangende mu nsi gye naasobola okufunira emirembe. Twogera kuba DJ abali e Uganda ane gwagamba nti omwana oyo akuba ekyuma. E Uganda? Uganda manyiyo omuntu omu. Manyi DJ Shiri. Kiddemu? DJ Shiri. Yeka gw'omanyi Uganda? Bwe mmanyi siireyo DJ Malawi. Tozalaye ng'abantu bakuba emiziki eyo. Baani? Gye bali? Ze manyi Shiri. South Africa twangedirwa jjudi. Oba tuli off camera. Byonna tekimu kasate tukoze eki. Kasana mwetubawadde bakyannambuza. Bino bya Martin nze ngenda kubalaga enkya nga ngenze mu ofisi ya Ramaphosa wali nga ngenze ogule mundu. Ebyo nangenda kwibalaga mujja kutegeera. Watirina? Zanzanyirako. Genda buze manager yawe Abati Kabanda. Togamba lwakuba de utute malinga nagamba kibanga tuandale yaffe lino tuyagikola ena kakati wadde wagenda naye Senga Mirembe watuleka naye Senga Mirembe Buganda nge Senga Mirembe ogamba otya Senga Mirembe abadde akubuuza yanonyako kasimu ne mugaa Senga ndi South Africa era Senga mwena bamwetaaga mu abawala ekyoge eky'omukisa byonna biki Senga abikola buli kimu kiganya omwana aganya omukazi gwe toweebwa Senga Mirembe byonna abikolako ayagala Senga Mirembe mugambe Simon yangambye nkukubira ompe discount ku 07555 5833311 mugambe Simon yansindize bisigadde bindekere kakati Moses Matovu mzee Moses Matovu Afrigo Band Obaba mkoze naye Moses mzee yakaba nabyabufuzi yakuba wisdom kaye eri yali amukubuka yakuba wisdom kaye ala wisdom kaye ay andi yagenda okunonya no mayi wale byamunyizaawo
kati webimunyiizanyiizaamu awo najjukira nti Wisdom Kai yali mugundi yali mu booking yawe South Africa so nanoonya Wisdom Kai mangu nasooka namuyisaamu kaawo Wisdom Kai gwe watulese tukunoonya tukulaba oliwa papa Wisdom Kai mutabako namugamba tulina kubeera ku seti ssaawa zino tuzze kuyimbira abantu omukola ki ziriwa buli kimu kiriwa wabaddewo engeri y'ebyobufuzi Moses Matovu ebyobufuzi byamutama sokolinde katini bannabyabufuzi abo bonna basewungu baani yakozesezza bannabyabufuzi bonna copyright law ebasumbuwa naye abannabyabufuzi bwe bajja mu ndongo ne batamiira bakyamuukiriza ate kaakati olw'okuba balina obusente bwe bamanyi okubuwa ba MC nga basayimu ne bayimiriza endongo titwanirize Honorable gundi ne gundi Muzeeyi Moses Matovu kasita akolera bw'ati ng'ataddeko muganda wange omunaanansi gwe ayagala endongo ekube nani stop kati gwe otandika ebyo nti yaga ebyobufuzi byamwe parliament ninagani temulina kyemuteesa copyright biki n'amulira obuwuka omuganda wange the point is very very clear ate mu kukola ki point yabadde tegenda wasewungu yekka mwenna aba parliament abajja mu ndongo yaffe okunyumirwa naye nga temulina kyemukyusa endongo muginyumirwa naye nga abadongo babonaabona olugira ne mukwata obugundi bwammwe nga mutamidde nti stop nti Honorable gundi sewungu copyright ogikozeeko okyeruma abayimbi bano bonyumirwa endongo yaabwe okujja okubatamirirako Tegeza Muzeeyi Matovu alina point. Alina point naye kweje ebyaka Muzeeyi Matovu ku respect emuweebwa yandibadde ebintu ebimu tabikola. Muzeeyi natusendesa nebuuzaamu kaawo nti oba akabanga keyamaze eri nomani omutegedde nomani oli banza okuba bakwataganye mu mbeera ey'enjawulo kubanga Muzeeyi gwolaba oyo Muzeeyi yabaddeko omunaanansi ng'omuntu yenna omulala Muzeeyi anywamu ojjukira wali eyo twali kati omusajja yali avuddeko nga yanywedde omusajja yali avuddeko nga anywedde omunaanansi gwe kati omusajja alaba Muzeeyi Matovu atabuse ajja agezako mukakkanya amugaa nti Muzeeyi kola ki kakkana ko Muzeeyi n'amugaa nti gwani anzikakkanya kati mwine nga nti Muzeeyi ate ono gwaddamu avuddeko kati Muzeeyi wandisigadde nga gwolikiriya ono muleke nga ye avuddeko nga avuddeko omusajja oli yali avuddeko aladdeko omunaanansi gwe aloodinze alaba Muzeeyi Matovu atabuse ajja mugaa Muzeeyi kakkana ko Muzeeyi Matovu ani gwokakkanya nenga wano wagenda okubulwa asala era yakuba Segu y'ebikonde namugamba kati ono agenda kubiteeka mu lugambo simanyi Masegu yalunyumiza wali kisalibwawo ninsaga muntu aleberi no parliament yamwe ekikwangala yes tekyasalawo wegera wano oli member of parliament to be straight no mbingoyeza tukubye muziki wano tukuba music ngutuveeko mulete mugasiya wamwe mulekerawo tulowooza nti buli omuki no we don't want that nze njogera nga nze Matovu jangu nkube mundu nfe leta ntwale onsibe nze nyimba nkola ki nemwe muletamu ebyobufuzi bwammwe gasiya wammwe no kimala naye no tubakubidde omuziki mpaka ddi nemwe bamujje nako mu mizindaalo kyogedde akanjagala ndeke amuteligi topanda sente y'obuleegi tumwali batukole ki tukoze bintu tukubye miki temutusinga tuyimba ennyimba ez'amakulu tuyimba ennyimba ez'amakulu temuzaagala bonna batulaba nga basinzira ku social media platforms nasigazamu zirandirandi waliwo wano abagambye sayima batukulisizza nnyo abantu wano batwagala nnyo ono ni Flash Love yafuna omusajja omulala olugundi ayisima yamwisa agambye sayima kulikayo ddala Susan agambye ndijje kulikayo Steven Musuuza agambye naye sayimo kati
Mubonye mafuta ngaba namikisa manyi muloza munyo waliwo no talemu wa Judith agambye twagala nnyo Mandela naye agambye Mandela twabadde umena genzeko waliri nakulabye omukulu omugenzi Mandela Square waliyo ndwayisayo nayo nayo Mandela Square waliwo gundi restaurant bagita papazi kale bona tubabuza asa nino gali wano okujjako eri kutwalabyeyo gundi bire kasodde gyali ne kasodde yansanyusa omanye kasodde bamugamba bamwemu akubemu okaawo naga mundeke Afrika mujimanyi nze nyimba maso ga Afrika nze mundeke naye nyimba ze zali nnungi ze bire kasodde anti omanyi waliwo okukkiriza noga nti nedda bano bansingako yagamba nti awali Afrika nakazi nataka kwata nenga yetala ati nenga abanna yakikubye wali ku Freedom City Evans teyakabire ku stage naye abakyala love yabasuseeko ne bajja bangayembe kyamukabye kimanyi kyamukabye kyazuuse omanyi nali mukubye nga ngamba Evans yanswaziza nnyo okukaaba n'ensonga nakitegedde yabadde y'amaanyi yagumba bamutaddeko ekivulu gundi olutalo waliwo olutalo wakati wa Misach ne Agundi ne Abitex era Misach yayimba mu Abitex ono mwami Magumba kabaka mundabiddeko mugambe simwetaaga kati olwategera Misach nti Abitex yategese Gundi ku Serena Kinyana Mpindi ku papazi namutekako olutalo nga w'amaanyi omusajja yakaba nena ndibadde nze kuri 7s awo nkabawo naye yafunye kubanga lutalo w'amaanyi ate lutalo wabeera w'amaanyi papazi ne Freedom City siwala Kinyana Mpindi ne Katonda mulungi yagambye mwenna mufune bombi bafunye saidi zeno bafunye neri bafunye kakwegamba Evans yabadde busubi empologoma nga zirwana Abitex ne Misach Misach yogo yayimba mwami Magumba kabakku omenya nyiza nyine nga 7s akaba atya nesebo yali atekeddwa ate ne problem eriwo ng'atya okwogera ekimukabya agamba yekwasa drop nenge ekimukabya nenge ensonga enkulu emukabya si drop Misach yamukabya Misach yanteekako atya kuri 7s weekend yamaze ku Sunday yabadde Masaka nakyo atambudde bulungi agenda Lukaya wamayimba nga tebamanye ebolo naye ayisa obuzibu totiisa oteekateeka gye nnina muganda nge tulina embutu y'emutikizi bwaguuga wakati mu kkubo ojja kukiwulira wakati mu luguudo 19 Ekivulu kirungi nnyo omwana akikubye era nze ekindeese wano nze kulagira Abitex muntu w'abantu muntu mulungi amanyi omuntu wa wansi tasosola
wanzija wala kubanga namba wala Segede bulungi twakwisa mwe ku Freedom City nenga senga malusi kawomera wakati gusanzwe senga kubanga senga tekamo musimi muyitirivu nnyo senga we bale kwango twagala nnyo senga malusi kawomera ku Anet Plaza opposite Paka empya ku level eyokubiri senga malusi akaina kati gusanzwe mayina zibaita lady syrup byonna gendo bimwe kwateko oluddako yagambye addamu okugenda South Africa kuffe agenda mu package agenda atasa era kyemalenga n'omugamba senga genda badde South Africa weda bambuuza bagala new products za senga malus akati gusansolima ladies syrup nganze MC wa gundi wa Evans nenga buli muntu angamba akati gusansolima akagala kuba ku 0702 nkaga buladi wange senga simu ya senga malus ndwache enva mu mutwe 0702 nkaga meka senga nenga bagambe sibadde na yevude mu mutwe ne leka sokenji bagambe nti abe South Africa senga agenda kwatagana ne mwalimu 0702 nkaga 8505 si eyo senga ndoza eyo 0702 nkaga 8505 senga malusi kawomera ku Anet Plaza ogisangane ku 0782 nkaga 8505 era bategeze ni senga malusi kawomera agenda kwatagana ne mwalimu abe South Africa packages za mumwenga muzifuna kakati kasuku asindise ka message byonna bikole ne amaskulalo abadde oyagala yoki kikishafiki namubalekera nga tugenda okusibula we mutabadde Alimpa Ronald yatabuse ne mama we amawulire gatambula kati amaiti alina buzibuki mudwaliro gyali Alimpa ku gundi mukyala we amanyi muletera kayaga era ojjukira oli mama fina yali agala okwasa sente namugamba zikwasa omukyala mama fina nagamba omukyala nga muto namugamba mama najjaawo andi muvudde kwetu batukyamwetaaga zisokezi muleke bambi basenyo akola ensobi zongero kumukyaya mu bantu kale katusibule bannaffe naye nga gwatusubiddwa olunaku olw'enkya era bategeeze nti olunaku olw'enkya embozi tubagana nti South Africa weekend namba umanyi South Africa eriyo bannayuganda bakola emirimu egy'amaanyi musajja alina printer enamba batugobye mu ddwaliro Ronald ne mukazi we ne nazaala we ne sezaala we batugobye mu ddwaliro jjukira mbadde mu kyalo nga yangoba kati ebiseera ennaku ezo naneegayira mama jangu nabo ne bannemerako genda ziramu nenninya nenzija akati bwe tuyanzeegeewo buyambi okudde otulambula naye nsaba mubeereko ewaka nakomyewo nga nakomyewo kanzijanjaba omulwadde nga naawona akomewo mukole byonna bye mulya mwagala naye nga maze omukola ki omujjanjaba nangamba ati kakati mama ati kakati obukyayi bwaleese ye naalugyali buza gwe tewamulekaayo namuleka nemugamba gyali nangamba kakati enzonga obukyayi biki kati tugende nemugamba mama nze ndaba nga osaanidde okutuulako ewaka kubanza abasawo banvuma omwana mumuleetere okumwesonyiwa era yali avumye maama we fenna ne tunyiiga abali mu mmotoka ne tugaa tosobola gwe nga kuvumya gwe nga maama wo ogamba ono omukazi yagamba ssebo gwe nga maama we maama osobola okwetondera ono omukyala ku kigambo gwe nga kyoyogedde ko maama sisobola nze kwetondera eyo nze malaya ogamba batya nze neetondera oyo omukazi omuwala gwalina omuwala gwe nga gwalina naye soona aliwo ojjaawe ye yasooka gwe okunyiiga ye yali amuvuga n'amugamba woba ovumama muganda wange obusiru kitegeeza nange oba onvumiddemu nange ndi musiru okitegeera ne tunyiga ffenna ne tugamba naye Alimpa okoze ekibi ekyo ekyogamba maama wo nti noyetondera omukazi maama wo ddala ddala gwakuzaala olwo wenategeera nti n'Alimpa tategeera olwo wenategeera nti Alimpa tategeera ne mwesonyiwa kati bino byokugamba nti ebyokuwemula maama wo kitegeeza si bipya ebyo ebyokuwemula okitegeera si bipya kasalabe kya mu kiduula awagiddwa bannayuganda ono ensenga malusi kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliriro ogw'okubiri edduuka S11 era ng'ayina ekipya omukyala ng'obadde oli eyo nga